akanyomero kaffe bwe mbiraba si bw'obiraba. Leero twagala tuze mu ddwaliro twagala kwogerako n'omukyala Naggayi. Ono yabadde maid wa Winnie Nwagi. Wiiki ewedde Winnie Nwagi yakuba ono omukozi we era essaawa za kakati ali bubi nnyo ddala. Naye nga tuze twagala kumanya bw'obiraba si we tubiraba. Twagala kumubuuzaako embeera eryeta byatandika ddi, bbanga ki lyamukoledde, ebyo byonna. Neeyungaako wano nga mubuuzaako naawe omanye ebimukwatako, naawe omanye enneeyisa ya Winnie Nwagi eri abakozi. Nyawo amanya go Naggayi Scovia. Bbanga ki lyomaze ng'okolera Winnie Nwagi? Bbanga lyemukoledde madde mukoledde emyezi 2 nga ngenda mu gwa 3. Myezi 2 agenda mu gwa 3. Ebbanga eryo abadde yeeyisa atya gy'oli? Alakala abadde ng'abeera mu byakuyomba ye buli budde nga tewali kintu kyagamba nga tali mu kuyomba. Ndowooza mubiwulira embeera ya Winnie Nwagi ye nga ye nakyali muyombi. Naye byatandika bitya ebyokuba nga akukuba obutuuka mu eno condition gy'olimu? Yatandika ngamba muviire mu nju ye. Ngamba genda gye ebintu otambule ogenderawo. N'atandika okunkuba. N'atandika okukuba nga tewali nsonga yonna gy'ateekawo ey'amaanyi? Ensonga gy'agamba era agamba abantu cupa y'amazzi. Bannange Gitwala mu ddwaliro. Kangitwaliddemu amazzi mu ddwaliro. Abatulaba ku LMTV bw'obiraba si bwe mbiraba. Naye twagala kumubuuzaako emabega gy'aviiridde okukola nti n'embeera bweti. Omanyi abakozi ennaku zino babayisa si bulungi. Emabega nga tonajja Winnie Nwagi olinako bye wawulirako nti oba aliwo omukozi omulala nti oba ki ng'era nabo abadde abakuba? Sabuwirako naye we natuukawo banga bagambye mbwakuba abakozi. Kitegeeza nga gwe muze gwe. Naye twagala kwebuuzaamu mirimu ki ayinamu byakozesa okutuuka okugamba nti boto yekubisiza, ayina ebintu byakozesa ebirala? Akala ekintu kyekyadde akozesa nga sigala ebadde enjaga. Enjaga gyakozesa. Bannange Winnie Nwagi omanyi basereebu ennaku zino basereebu bo baba bakola erinnya naye nga nabana abantu ba wansi baba balina okukola ki okubawaamu ekitiibwa. Twagala kumanya olugendo lwe yatandika atya okuba nga bamufunira omulimu gw'okukolera ani Winnie Nwagi. Ani yakufunira omulimu guno? Omuyita Ajati omukazi abeera Bukoto. Abeera Bukoto ye yakonekitinga? Yankonekitinga owa Winnie Nwagi nga nantwalayo genda okukolayo. Era yalaba Musa n'amugamba funira omukozi nga teyeetoolatoola mutwalira mukazi muyimbi agenda okukolera. Omukazi omuyimbi ye wasanga wasuula ssente ze. Tayagala muntu ajja kwerondalonda nga mubbi abbe ssente ze. N'oli naye n'amugamba nange omuntu mulamu nkola ki muyina asobola okubeera naye nga talina nduulu nti oba akutte ku bintu bye okubba ssente ze. Agamba mundeetere n'amutwalayo. Kati oyo Nalongo n'ampa owa booda n'antwalayo. Owa booda ne bamusasula ssente ne Nalongo ne bamusasula ssente ze. Nentandika okukolayo. Naye nga badde akusasula bulungi? Ye abadde ansasula bulungi buli omugamba omwezi guweddeko nga nsasula. Bulidde mu ngoye ze yayiwayiwa mu njuyi. Mumwewulira ebigambo bye ayogera mpola mpola olw'okuba nti awulira ennaku y'amaanyi
talina amuli ku lusegere, poliisi gye yaddukirako agamba teyamuyamba olw'okuba baabikuba mu mawulire, naye ali eyo alaba bw'obiraba si bwe mbiraba. Gwe olowooza ki? Ekikola kino kirungi? Nammwe abakozesa abali eyo mumanye nti abakozi nabo bantu era nabo baba banoonya ku ssente ezibabeezaawo. Kakati muli n'ebbanga ly'omukoledde nga omukozi mutulakawo n'ogamba leero anti mukoledde oba n'akusiimako? Tewali. Tasiima. Okay. Yes, ezo embeera za Winnie Nwagi tumulaba bulabi ku kamera, naye nga we tudde ebbali alina naye emize gye. Naye nga tugenda kuba tuddamu naffe tujja kumunoonya Winnie Nwagi kubanga tosala gwa kawala nga towuliriza gwani gwa kalenzi. Naye nga essaawa zino ani akuliko ku ddwaliro? Oyo omusajja Musa avuga booda yatera okujja n'akola ki? Bw'aba afunyeyo 10 nangulirayo ekyokulya ng'ekyo n'akindeetera. Omuyita otya? Sinaawe omuyita kale ng'omuntu avunaanyizibwako nti ye yandabira abantu sizaako ekizibu. Kale program bagise bw'obiraba si bwe mbiraba. Joe Mackenzie ge mannya. Tusinkane omulundi omulala nga tunoonya era Winnie Nwagi tulina omufuna, naye tulina okumanya endowooza ye, tulina okubuuzaako avudde ku ki. Naye nga tosubwa ne program City Birds tujja kuba tugakuwa amawulire, tugenda kuba buli kimu tukikuwa. Mbadde Joe Mackenzie, program bw'obiraba si bwe mbiraba. Eba written verbal kitegeera kale musobola okwogera obwogezi ne mukkiriziganya engeri ogenda okufunamu omusaala gwo, emirimu gy'ogenda okukola, oba kati kaŋŋamba emirimu gy'okola ebeera nga mirimu ki gwe mwennyini olina okumubuuza. Mukama wange nzikiriza nazze kukola naye emirimu ki gye ngenda okukola? Naye ekisingako emirimu egyo gyonna gyetaagisa nga mpandiike, kubanga akaseera katuuka n'abyegaana n'agamba nedda kino tetwakyogerako. Naye kati omusaawe eyo mbanga mukkiriziganyiza nga tonaba nakukkiriza oba bakugambye nti bakutwale mu ruumu yo, mugenda ne muteesa ne mukkiriziganyiza ate nga n'oyo yakuleese nga waali, kubanga singa wabeerawo ensonga nga kati ng'eno eriwo, singa ebeerawo tufunayo omujulizi anaatunnyonnyola engeri ebintu byammwe byatambuddemu. Kiraba kati ffe nga ba domestic workers era mu kitundu kyammwe ekiwaali okoleramu omukyala Winnie Nwagi waali, tulinamu ba domestic workers abakwasaganya naffe mu mirimu gyaffe kubanga tuyitamu nga tusomesa. Gamba tuli ba domestic workers, nze ndi nga chairperson ow'ekibiina Domestic Workers Association. Ekimbadde nkutegeezaako kiri nti bw'obanga ogenda kukola olina okulaba nti okoze contract oba agreement ne mukama wo. Ogikola otya? Agreement eyo ogikola kusinziira ku biki ebyogenda okuba ng'omukolera. Singa wabaawo butakkaanya, bw'ogenda n'omujjukiza n'omugamba munnange bwe najja olunaku luli twagamba bwetu na bwetu na bwetuti. Ate ekisingako bwaba mu buwandiike kikuyambako kubanga ojjayo olupapula oteekako amannya go naye n'ateekako amannya ge. Ekirala muteekako ennamba z'essimu era oteekako n'aba witnesses abantu ababaddewo n'ebyo ebintu ebyogenda okukola mu kiseera ekyo. Ebyayagala nabyo mubiwandiika, nebyatayagala nabyo babiwandiika. Kati ekyo kiba kitusobola okutuyamba kati ng'akaseera kana kooliko. Kyandibadde kyangu nnyo. Winnie Nwagi alabika talina kyamanyi. Obaana ba domestic workers simanyi obanga batuuseeyo. Gwe domestic worker omumanyi? Domestic worker ye mukozi nga gwe nga bw'obadde okola. Ye mukozi oyo yenna akola emirimu egy'awaka. N'olwekyo ffe twavaayo okusitula eddoboozi ly'omukozi w'awaka. Bw'obanga ofunye obuzibu tusobola okukuyamba, tukutaasa, tukulwanirira.
ogaseko naba platform for labor action kubanga abantu baffe tutambula wamu nabo batutaasa bwe tubanga tulinayo ebizibu ebisinzeeko kati nga ffe bwe tubanga tusobola okumaliriza ensonga zaffe mu LC oba ku poliisi nga ntono nnyo naye ate eyo egenzeeko waggulu kyolaba tubadde nabo era nabo bakimanyi era tusaba nti ensonga ye ejja kutereera na Winnie Nwagi naye bajja kumusomesa ffennaffe bennyini tubadde tusaba kumusisinkana tusobole okumunyonyola okumuyigiriza kiki ekyasaanidde okukola tetumanyi ani yali mu nsobi kubanga tetumanyi ddala byonna ebyaliwo okusinziira emyezi gy'omaze naye either ayinza okubanga olina ebiwali okola nga tebimusanyusa oba reaction okugenda okubeera bw'atyo naye yeyisa bw'atyo mu ngeri eyo kyolaba nti kati naffe tuvuddeyo tusobole okwogerera tukubuulire bwekibanga kisoboka era obuyambi obwaffe nga ba Domestic Workers Association tukusaba okwewandiisa obeere memba waffe singa wabeerawo obuzibu obulala tukuddukirira mangu ne tukuwayo obuyambi nga bwekyetaagisa mpozi nazze ne vice wange naye asobola okuwayo obugambo bubiri obugatagate nawe olabe nti ekyeboogeddeko kituufu oba nedda. Nze njagala kugumya nga mukozi munnaffe ti kino ekibiina ekya Domestic Workers Association oba oli awayise mu kunyigirizibwa olw'okubanga tokimanyi so okuva lwe tuzze wano tuzze ne balooya oyogeddeko nabo owulidde bye bakugambye eno ensonga tegenda kukoma wano tugenda kugigoberera tulaba ani yali omukyamu nze njagala okukakasa nti Winnie Nwagi wabeera nga ye mukyamu tugenda kugoberera ekintu ekyo era agenda kusasulira ekintu kye yakola bw'obanga gwe wakola ensobi era tugenda kufuna engeri gye tukwasaganyaamu twagala okukubiriza abantu nti okuba omuntu oba omukozi w'ewaka kiba kimenya amateeka era mwenna abali twagala obbategeeza tokuba muntu wabanga alina omusango gwazizza jangu okwate ekkubo ogutwale mu b'obuyinza naye bw'okwata ekkubo n'okutandika kuba bukubi muntu oba ogenda kuvunwana kati twagala okutegeeza nti Winnie Nwagi era tugenda kusitula balooya baffe tujje gy'oli tufune sayidi yo so katujja kusaba oyogereko naffe tusobole okugoberera ensonga enireme kugenda wala tugenda gigoberera ng'ekibiina kya Domestic Workers Association saako ne Platform for Labor Action tulabe nga buli muntu yenna aweebwa okusalawo okulungi era okweddembe so njagala okugumya beera mugumu ffe tugenda kubeera nga tukontinuwinga okujja wano tulabe nga tugoberera omusango guno buli kintu kyonna kidde mu nteeko tweyanza. Mubeewuliriddeko vice ne chairman abakola mu kibiina ekya Domestic Workers Association bwe batwe babadde munnange nga bazze bo okulambula ku mukyala munnange omukozi Winnie Nwagi gwe yayisa obubi nateera nga bw'okimanyi nti program ebeera stebers ndi Queen Sylvia ngenda kubanga mbuuza ku mukyala ono awusigalo wa Winnie Nwagi gwe yakuba ngenda kubanga mubuuzako atubuulire byatandika bitya kiki ekyaviirako okuba okubanga atuuka mu eno situation kubanga tumusanze wano mu ddwaliro erya Salama Memorial Medical Center wano ku ddwaliro lya Dr. Twaha we tumusanze munnange naye ng'embeera ye si nnungi tesanyusa